Ampuliriza nze naawe tetumanyi wa Uganda weeraga. Ebigambo eby'entiisa eby'ennaku eby'ensisi byamaze dda okubeera nga bigwa. Omuzikiti ogwazimbibwa omugenzi kati kano Muhammad El Gaddafi ono nga yali pulezidenti w'eggwanga erya Libya era nga yattibwa abasajja Abamerika era ng'omuzikiti guno guli ku Old Kampala gumanyiddwa nga Gaddafi Mosque. Ampuliriza Maziga Merere mane yane mie bwe njogera mane yane mie amanyi Oluganda oba ontegedde. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Uganda mwentambulira mwotambulira omwana wo n'omuzukulu mwajja abasajja bagimazeewo dda. Naye ddala gavumenti ya Mwami Museveni kiki kye baliko okutuuka ku mbeera eno okkaabya abantu amaziga, okkaabya Uganda yonna amaziga? Abasajja bano beesiga ki? Tutambula ne Hajimiti omusomi w'edduwa, ennamba ye yesembyayo 15 gikooneko ng'olina ekizibu kyonna. Ampulizo najja kusomera edduwa. Nze Ekemasa ku lutimbe gaggadde lwa EKTV, omukutu guno gwa muntu wa wansi. Tuleetawo akoono anyigiriza bannayuganda bannansi. Omulabe abantu bano tubalabise. Bannange ebigambo nange byampeddeko dda. Naye nga sinaba kubeera nga nkwongerayo nkusaba video nesooka ogimpera ekigalo mukwano gwange Ampuliriza. Ompya nkusaba sooka subscribe ku mukutu gwaffe gwa EKTV, omukutu ogw'enkyukakyuka. Era nga sinakutwala mu katambi ak'entiisa akajjudde amaziga, ak'ensisi, Abasilamu kiki baalya bannange? Kiki kye baalya? Kansuka nkulage ku katambi kano katono nnyo ak'omusajja ono amanyiddwa nga Masumbuko eyattibwa maama we ne bamusalako omutwe ne bamureepinga. Kaakati nno akomewo n'akatambi akalala. Bwe tukavaamu bwe tuti nkutwaliyewo direct mu katambi ak'entiisa ak'omuzikiti guno ak'Abasilamu bonna mu Uganda musembere embeera mbi. Niye ngenda okulaba nga abakomentinga ebyo bambadde busaati bwa yero. Niye kambabuulireko ekintu kino guys. Kibanga kyambalo kya poliisi kyekyaleese obuzibu nakyesonyiye ekyo nakisuddeyo. Kintu we kibanga kyambalo kya poliisi kyekyaleese obuzibu nakyesonyiye ekyo nakisuddeyo. Kubanga waliwo abampadde amagezi nti mwagala munkwate mundukeko ebisango mbusimanyi nine emmundu biki ekyambalo nakyesonyiye nenkikanyugayo. Munfuna bulungi. Abamu muoza mbo simanyi ndi muzanyi wa firimu. Yes, kibaba abasirikale bonna gye bali bayina emirimu gyabwe emirala. Nsobola okubanga ndi muzanyi wa firimu bambadde muzanyi wa firimu, but kyenjogerako kirala tekikwategana na firimu. Njogera ekintu ekinnuma, njogera ekintu ekiruma abantu bonna abalinga nze. Munfuna bulungi. Soka kati ekyo kyambalo nakyesonyiye kati buli kyenjogera njogera nganze kubanga kye tulwanirira buli omu akimanyi. Twagala omuntu abenga asobola oyisawo eddoboozi ne lituuka ku muntu oyo. Munfuna bulungi. N'omuntu kati essaawa zino gwe tuyinamu essuubi, essaawa zino ayogera ebiruma Abannayuganda, mumukimanyi bulungi yali musajja muyimbi. Ng'ayimba akola naye yali musajja wa katemba. Essaawa zino ffenna Abannayuganda basinga gwe bayinamu essuubi. So tuleme kubuzaabuzibwa abamu nga batujja kumulamwa simanyi biki, tulwanagana lwa ddembe tusobole okuva mu buwambe nga naawe bw'oyogera ekigambo ekyo kiyitawo ne kiwulirwa. Eyo y'ensonga eriwo. Eky'omukisa omulungi nti abakitegedde bakitegeddera bategeera omulamu oguliwo. So kaakati nafunye n'omukisa nti nange kati gendako mu Amerika. Baagala bandabe, babeekubye bambuuza kiki lwaki ki ekyakuleetedde kyekikuleetera okwogera bw'oti era bulumi ki bw'oyina era ki kye weetaaga ggwe ng'omuntu. Interview nja gikola era mu kaseera kano nze ndiira mu nnyumba neekuba kupamampama mu kabaketi. Kuba manya abasajja saagala bankwate nga mu Amerika sinnakola ki, sinnaba kugenda. So kaakati kyekyo tulina okulwanagana tusobole okuva mu buwambe. Kati nga tuvudde wa komuledi munnaffe Afande Masumbuko, Ampuliriza weetegeka okkaaba amaziga kubanga ebigambo bye nkuleetedde bya ntiisa era nga teri n'omu yali asuubira nti kino kiyinza okubeerawo oba oliawo ekiguddewo kubanga ekikaabya Munnayuganda yenna Ampuliriza naawe kiba kijja kukaabya. Era nga benkoledde akatambi akawedde ak'omusajja ono gw'olaba amanyiddwa nga Ssaabalamuzi w'eggwanga Uganda ng'ali mu maziga akulukuta. Ettaka lyabwe limaze okubeera nga litwalibwa gavumenti Mwami Museveni, naye ng'ono Bobi Wine bwe yawaaba omusango 221 ogw'okumubbako obululu bwe okubeera nga bamufiiriza ekifo kye ky'okubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda. Omusajja ono y'omu ku baasala omusango ng'agamba nti Bobi Wine
teyawangula musango guno, teyawangula mwami Museveni ng'agamba nti mwami Museveni yawangula. Kati essaawa zino ono yennyini yakabanga agamba nti mwami Museveni kennyini bebabye ettakali. Kankutwale mu katambi kano kennyini ampuliriza olaba amaziga gagudde mu Basilamu okwetoolola Uganda yonna butuva mu katambi kano ate nkomewo nkubulya ebigambo ebisinga wano. Wano wetugenze bayitawo Musilamu wenyweze, wetugenze bayitawo jama wenyweze, Musilamu wenyweze. Kakati bwoba olina mukwano gwo nga Musilamu mugamba atumbule, sooka omuteekemu akasimu mugambe nti tumbula owulire muzikiti gugenda masijiri egenda, tumbula owulire oba mwongereza awulire. Kakati munnange gaagano twagajje mu kooti, bino byonna twabijje mu kooti. Era nga tegedde nti abakulu ku kasozi Kampala mukadde, abakulembeze b'Obusiraamu kasozi Kampala mukadde batuuza ya lukugunyo oba yeeti eyo balinga yabuulira ow'olugambo. Gaagano gategeere Uganda Muslim Supreme Council nti bali mu Maziga akaseera kano. Kooti ey'ebyobusuubuzi Commercial Division of the High Court yagenze Damas n'okuba nti eragira ebyobugagga eby'Obusiraamu ebiwerako byengenda okubuulira bibalirwamu ensimbi biliyoni 19. Kwata biliyoni balobukadde 10, balobukadde 10 emirundi 19 ojja kutegera sente zenkugamba. Biliyoni 19 bazibanja Obusiraamu obwa Uganda. Musiraamu ampuliriza nga naawe mwoli obanjibwa era bw'onaaba wakisa bulungi nga n'eddiini yo girumirirwa ng'osuubira ne Mungu okusasula osobola okujja n'otaasa. Genda kukubuulira abakulu babanjibwa obuwumbi 19 era nga ekiriwo kooti eragidde dda ebyobugagga eby'Obusiraamu ebibalirwamu biliyoni 19, 19 billions. Towulidde bubi. Kale Obuganda oyinza okuba tutegedde nti wumbi 19 billions ensimbi za Uganda bagenda nti ebintu by'Obusiraamu bitundibwe. Omuwandiisi wa kooti eya Commercial Court tabi era High Court bamuyita Catherine Aguero yagenze maaso n'okuba nti atuliriza yayisizza dda waranti eno era nga ku waranti yayisizza nti bannange ebyobugagga eby'Obusiraamu properties zino zigende maaso n'okuba nti ziteekebwa katale zitundibwe teyekumi bukomi kuyisa. Yayisizza ne lisiti y'ebirina okutundibwa. Lwaki bitundibwa byonna ngenda bikubuulira. Yongeza radio owulire, yongeza PAL FM. Kakati omulamuzi wakati mu kuwa ensala ye yagambye nti gubasinze musasule biliyoni 19 ate nagamba nti in fact si kusasula bitundibwe ne lisiti n'agituwa ey'ebyo bigenda okuba nti bitundibwa okusinziira ku biwandiiko bya kooti ebirabiddwako. Tushabe Louis T.A. Louisa Auctioneers Bawanyondo, ulira Bawanyondo ku by'Obusiraamu. Bawanyondo babagambye dda bannaye eby'Obusiraamu bitundibwe. Bawanyondo T.A. Louisa Auctioneers have been authorized to execute the directive and report back to court with a detailed report on how the exercise was implemented. Bawanyondo babagambye dda mutunde ku Nyondo. Lisi y'ebyobugagga eby'Obusiraamu erina okutundibwa ku Nyondo. Bawanyondo bano aba T.A. Louisa Auctioneers babagambye dda mutunde ku Nyondo lisiti yino. Genda otunde, tewali okukwata ku mukono, genda otunde. Ate bwe mumala okutunda mukomewo muleete ripooti mu kooti mutubuulire bye munaaba mutunze ne ssente ziruwa. Abaana b'okumutimbagano yabatera okubeera ku TikTok awo bateramu sound eri egamba nti kawedde mudda. Kakati okusinziira ku lisiti yavudde mu kooti, ebiwandiiko bya kooti byataddewo lisiti bino bye birina okutundibwa. Properties omuli ettaka ly'Obusiraamu cases eriri register volume cases 1049 folio 16 ettaka eryo ku Kampala
St. William Street okuli omuzikiti ogw'abatabliki abenda kasero mumpulidde era mutegedde ettaka okuli omuzikiti gwa William bimu ku birina okutundibwa Supreme Council esobole okusasula agibanja kankuleetera ebirala ettaka eddala kuliko liizi oba ettaka eriri ku volume 277 folio 2 Old Kampala plot 2 plot ya 2325 kati wano wewali ekinyusi ettaka lya Old Kampala plot 2325 lino kwe kutudde omuzikiti omukulu National Muslim Mosque oguyitibwa Gaddafi National Mosque awo nawo watundibwa n'ebiriko biba birugenze wano wali n'ekitebe eky'obusiraamu ku lisiti y'ebirina okutundibwa baataddewo wano ne tuvaawo Kyaddondo buloko 195 plot namba 5463 ettaka ekyanja mu Kampala ya Basilamu bage erina mu litunde square mile emu ey'ettaka mu kitundu ekiyitibwa Bukwe Ohoima eri Obusiraamu babagambye eryo mu litunde bakuŋŋaanya ssente mmeka bilioni 19 ettaka eddala eyika namba esangibwa mu kitundu eky'Elumbasi Jinja City babagambye nti nalyo mu litunde poloti ey'ettaka eddala esangibwa Mbale City babagambye nti awo nawo mutundibwe shares eziri mu company eyitibwa Uganda Ranchers Limited ne Commercial Holdings Limited babagambye nti zonna ezitundibwa emigabo egiri mu gitunde tukuŋŋanya bilioni 19 Supreme Council banjibwa akati atuliriza embeera bwetu bwetambula awo ndabye nkubuulidde balaga nti tebivaamu buwumbi 19 ne bongera okuteekako ku lesiti kuliko 2 square miles ez'ettaka ezisangibwa emijeera Buluuli babagambye neri omugere mu litunde mufune bilioni zammwe 19 zaakola kizaalaga awo wenzija tofaayo poloti ey'ettaka esangibwa Entebbe Municipality opposite Victoria Mall kooti yagambye nti awo nawo watundibwe ekiwandiiko ne kigamba the sales hereby ordered will not take place before 30 days from the date on which notice for such sale is advertised and approval of the evaluation report by this court. Kitegeeza ebigambo eby'okusomeddwa waggulu bya kooti bitegeeza nti bijja kuba bitundibwa mu nnaku ezitakka wansi wa 3 ennaku 3 okuva kati singa Supreme Council olukiiko oluddukanya obusiraamu lukulira obusiraamu mu Uganda singa basasula bilioni 19 tebitundibwa singa wayitawo ennaku 30 biba bijja kuba bitundibwa atuliriza ku nnyondo. Tutegedde nti Mufti Seeka Shabani Ramadhani Mubajje ne Uganda Muslim Supreme Council ababanja ye mugagga omugagga businessman Justice Kyabahwa omugagga Justice Kyabahwa kuba ino okuba nti basasula mu nnaku 30 okuva nga 16 November kitegeeza nti babagambe ennaku zitanse okutambula okuva nga 16 November paka ennaku 30 wezigenda maaso n'okuba nti ziggwerayo ensimbi bilioni 19 mu obukadde 221 mu 206 uliriza bulungi oyinza okugamba nti anze nsobola kusiramu okubutaasa ulira zolina okusasula bilioni 19 mu obukadde 10,221 mu 268 mu 206 zensimbi ezina okusasulibwa okutaasa emaali y'obusiraamu. Byonna atuliriza ebigenze maaso n'okuba nti bisaliddwawo
bivudde ku lutalo olunene mu kkooti olubadde lugenda maaso wakati wa Uganda Muslim Supreme Council olukiiko olufuzi olw'obusiraamu mu ggwanga n'omugagga ono gwe bayita Justice Kyabahwa baludde nga babbiikana mu kkooti paka bwe yabamezze kati zeze ensimbi zalina okuba nti asasulwa. Omusajja ono amanyiddwa nga Justice ampuliriza ekyebuuzibwa essente zino yaziwola abantu bano bazikozesa ki? Essente zino ddala zaalagawa? Y'omugagga ono ddala ye nga ye olowooza aliyeko oba alina abamutuma kubanga n'erinnya oliwulidde ampuliriza ebigambo bino bya nnaku bwe kiva ku basiraamu kyandiyolekera n'abakristaayo bwe kiva ku bakristaayo kisobola okugenda ne mu bakatuliki kubanga nga bwe tuzze nga tulaba ebigambo bino banka nyingi ezizze nga zimenyebwawo ez'abasiraamu mu Uganda kakati twalabye ne Centenary Bank nga kigambwa nti yatandise okubba essente ez'Abannayuganda neyo no banka y'abakatuliki ne tulaba ne banka eya Equity Bank ey'abakristaayo nga nayo kigambibwa yatandika okubba ssente z'Abannayuganda kakati nno ampuliriza ebigambo si birungi bwe kiba nga kitwala mu neighbour bwe kikomawo kiba kikimaggwe katuve wa Hajimiti nkuteremu akatambi akasembayo aka president waffe mukwano gwange ampuliriza ng'alina ebigambo ebikambwe. Nze Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda amabanja gabakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 kankusabe nga sinaba kubeera nga nkusibula vidiyo eno ogimpera ekigalo era omupya kankusabe naawe osubscribinge ku mukutu gwaffe gwa AKTV omukutu ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu wa wansi oyo anyigirizibwa era yiwaka gwe tukola wano ampuliriza kankulekeremu akatambi aka president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kawulirize nnyo omanye nti omusajja ono twamufunanga kirabo oba oliawo Mukama Katonda yakwasa emikono ebiri n'agemula omusajja ono n'amutugemulira era gwe abadde amubuusabuusa n'okumuyisaamu amaaso wuliriza ebigambo bino byennyini obyetaaga obitegeere osooka omanye nti Uganda yeetaaga okubeera nga ekyusibwa tufune Uganda empya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. I sign out for now. Bye bye. Neyongedde okutya Bobi Wine abafiirwako abantu bammwe nanga 18-19 Museveni ye yalagira okutta abantu bammwe omusajja wa ddala nkiddamu Museveni ye yalagira okutta abantu bammwe era yavayo ne yeewaana kyalaba abantu bekalakasa n'alagira amagye gabakoleko era amagye ne gakola omulimu mulungi ate Museveni yekka alina abantu be bakola nabo bakozesa naddala mu abalina abantu bammwe ababuzibwawo omuntu akulembera okubuzaawo abantu yali nga ddamulira birungi abeerukandiho n'abalala tubamanyi akasajja tekasaaga buli platform mu nsi yonna eyagala obwenkanya tubuze batugamba obwenkanya buyinza okutwala ebbanga nebumala ne buyimuka naku lugenda kukyanga Museveni mumulaba mu kaguli nga mulaba ddamulira mu kaguli nga mulaba muhoozi mu kaguli nga mulaba kandiho mu kaguli olunaku olwo lujja kukya temulekerangaawo ne bwendiba siriiwo mukubanga okulaba nga bano abatemu basasulira buli kye bakoze abantu Bobi Wine kyakoze ne bwagaba president abatiisatiisa kigenda kwongera mpaka temuli mu paliamenti ku invitation ya Nita Mongo si yabayita okitegedde okategedde togazaamu amaanyi baganda bange bajjukize nti waliwo ebikolobero bingi nnyo mu nsi yonna ebigenda mu maaso naye tulina omukisa nti ffe amaaso g'ensi gatutunuulidde nnyo okusinga ebitundu bingi mu Africa abali ku Facebook ku Twitter abali ku TikTok kyemukola si kyabwewusa
ensonga lwaki Museveni yajjako Facebook wano kuba amanyi tikasukali kali kamunoze buli kye tusobola era kyagenda okukola kyagenda mu maaso nga tukozesa buli kye tusobola amaaso mu nsi yonna naye fokasi tugifunye wano mu Uganda era njagala okubategeeza nti bino byonna nga bigenda mu maaso byakwatibwa ku kamera awo era byatemebwatemebwa ne bikolebwamu firimu ez'enjawulo nga gye tulina kati olunaku lwaleero eri ku mikutu gy'ensi yonna yonna era mwali Museveni emusuza teyeebase njagala okibagamba kubanga Museveni abadde akikozesa nnyo ng'agamba aba NUP bali mu bakolamu ssente tewali ssente n'ezimu ze batusasula ne firimu yaffe tetwagikolera yadde ennusu 10 mwagikolera ki naye twamekinga shuwa nti oyo data tumuteeka ku platform ey'ensi yonna oba leero oba nkya oba myaka 10 wabeerewo evidence eyo ebyamini babitunyumiza bunyumiza nazaliddwa leero kigenda kubeerawo olubeerera tebabalimba n'omulundi n'ogumu nebukera ku makya ne mulowooza nti kati abo baafa byaggwa nedda sajja kaddala mubeera ku bulago mu bulago ye n'abaana be n'abazzukulu